Sebo gwe Mwami Calvin Kayanja wavuddeyo n'ogamba nti Bobi Wine lwaki teyakyalidde bannayuganda bali makomera, teyakyalidde bannayuganda bali malwaliro, yazze mu kunywa mwenge na kapere Dubai. Kayanja si gwe olagira Bobi Wine ekyokukola, si gwe wa Bobi Wine manifesto gy'alina otambulirako. Bwe luba ng'olugendo lwabadde lwakutambuzaamu kapere, ky'omanya enteekateeka y'okukyalira bannayuganda bali mu makomera ne malwaliro nayo weeri. Ngenda kubambazanyira ka video kano aka Calvin Kayanja ng'awoza mbusima Bobi Wine ali disappointed mu Bobi Wine. Kayanja gwe oyagala kukolera Bobi Wine manifesto n'engeri gy'alina otambuzaamu emirimu, oyagala kukolera mukulembeze waffe manifesto. Gamba Museveni agenda ayogerezeganye ne gavumenti ya UAE ete bannayuganda abaasibwa mu makomera e Dubai. Kuba gwe Bobi Wine tomuyita mukulembeze, Museveni ng'oyita pulezidenti wo. Kati lwaki obuvunanyizibwa obwo obutikka Bobi Wine tobutikka Museveni? Kansooke mbazanyire kano ka video ka Calvin Kayanja ng'anenya Bobi Wine okugenda e Dubai, okutwala kapere Dubai n'atakyalira abantu bali makomera Dubai na malwaliro. N'oluvannyuma tukomewo. Kayanja weetereeze. Ne video eno gimpere like ate commenting n'endowooza yo wansawo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Calvin Kayanja oyo. Nze nga president w'abankuba kyeyo ndi very disappointed. Bobi Wine bwe yabadde Dubai nabadde musuubira kukyalira ku bannayuganda bali makomera, kukyalira ku bannayuganda bali malwaliro, kwogera ku nsonga na bizibu biruma bannayuganda mu Dubai kuba balina ebizibu ebibamala. Si kubatwala ku beach, si kubatwala ku lyato, kubanywesa mwenge, kuzina mazina. Nabadde nsuubira ng'omukulembeze ng'abantu gwe bayinamu essuubi kwe kutuuza bannayuganda boogere ku bizibu ebibaluma era abawe ne solutions. Nabadde nsuubira nti Bobi Wine bw'anaalinnya e Dubai ajja kuŋŋaanya abaana abali mu overstay, abalwadde, abalina ebizibu ne bakama baabwe, abalina ebizibu ebyenjawulo era aleetere report gavumenti. Era ng'omukulu awubeko n'olubu lw'ekigere ku embasiizi okulabira ddala zikola emirimu gyazo, okulabira ddala basobola okubeerawo ne delegations wakati wa gavumenti ya Uganda ne gavumenti zino. Oba kale okwogerako na omukulu yenna ow'e Dubai wadde ow'ero C1 ku nsonga eziruma bannayuganda ekyo saakirabye. I'm very disappointed. Omukulembeze twabadde tumusuubira okubuulirira abavubuka bano butya bwe basobola okukozesa ensimbi ze bagenda okukola ku mawanga okwekulaakulanya, si kubatwala ku mabaala kunywa muyenge kwegadanga. Kuba bannayuganda mu Dubai balina ebizibu ebibamala. Abannayuganda bali mu Dubai ye community mu Bulaaya oba mu diaspora ekyasinze ebizibu. Bali mu overstay, tulina abali embuto, tulina abatawaanyizibwa visa, tulina abali awo ababundabunda, tulina abeetaaga eddoboozi lyabwe okutuuka eka. Kulembeze bwe yagenze bazze mu kunywa walagi ku lyato. So, I'm very disappointed. Nti ne ku bantu bonna abategeevu abandi badde b'encouraginga n'okuwabula abantu baffe bali mu diaspora n'otwala kapere then ya motivating ekiera agambe ky'abantu bano. So omukulembeze yandibuuliridde abavubuka abato butebe basobola okwekulaakulanya, eyandibuuzizza nti abalwadde baluwa, abali mu makomera bameka, abalina ebizibu ebyenjawulo tubayambye tutya, tutudde tutya n'abakulu ba wano. Nozza abavubuka abato abagenda okukola n'obazza ku myenge, n'obazza ku lyato, n'obazza mu kusanyuka, ne mudda mu kubasolooza, ne badda mu kwegadanga. Nomaliriza nga tobatuuziza na kubabuulira how you made wealth, bwe batya bwe basobola okuinvestinga nabo, batya bwe basobola okukozesa obuvubuka bwabwe, batya bwe basobola okukozesa akasente ke bafuna akatono ku kyeyo. Ekyo tetwakikulabyemu era tolina we wabyogereddeko. Kimu kugenda ku lyato kubayimbira. So bukulembeze ekibuno ddala bwe tukkiririzaamu. So kitulaga omuntu w'omukalu eri oyo gwe tuyita president. Amayagala ogenda ebweru okwepakasiza ku nsimbi. Nze president w'abankuba kyeyo nkugamba nti emirimu gigi ne gitambulirawo. Twetaaga boola n'abalenzi ogenda okukola mu fast foods company nga boola Cafe Javas oba KFC. Salary ali $1.5 paka ku $2.3 million. Mugenda kuba muweereza mmere, mukola nga ba waiter oba ba waitress, mukola mbiyungu.
omukisa wekukusuula yesalalewo so tunoonyeko akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo ku noti 76445 oba noti 7 noti 7 ogenda kuba otufuna butereevu bakuliisa bakujjanjaba ate era bakusuza bantu bange mujje tugende ebweru tukole. Oyo ye Calvin Kayanja ndowooza mumwewuliriddeko bulungi nnyo. Kakati mukulu Kayanja ebbanga lingi nnyo Bobi Wine tumuwulidde ng'agezaako okulwanirira bannayuganda naye nga bw'okimanyi nti Bobi Wine ekigendererwa kye ekyamututte Dubai tekwabadde kugenderera bannayuganda be baasibirwa mu Dubai oba balwadde bali malwaliro mu Dubai wabula ensonga eyamututte kutuukiriza kirooto kya Kapere ng'omuntu. Owulira bulungi nnyo ng'omuntu. Ate n'ekirala yabaddeyo n'olukuŋŋaana mu Dubai. Kakati tomuyita nti Bobi Wine ye si muntu agenda kwasaganya ebintu 6 oba 10 omulundi gumu. Ensonga y'okulambula bannayuganda bali mu Dubai n'ensonga y'okulambula bannayuganda bali malwaliro makomera ne malwaliro mu Dubai yeetaagira ddala obudde ne manifesto eyaayo kubanga eri national issue. Okitegeera ekintu ekyo eri national issue nga tosobola kumala gava wano n'ogamba nti ate ogenzeeko e Dubai ate k'okyalire bana bali makomera ate k'ogere eyo erina okubeera ng'olunaku oluteeketeeke nga lutegekeddwa. Kati gwe Kayanja toddaawo n'olowooza nti Bobi Wine yeetafa ku bantu be baakulembera kuba bannayuganda bonna abaasibirwa mu makomera ebweru Bobi Wine si yalina n'obuyinza obubateesa. Gavumenti gy'owagira gy'osuutasuuta Kayanja lwaki togikubira kakuyege n'ekola kale ekintu ekirungi ne bagirabirako? Vayo ogambe President Museveni nti President gw'olina kale yiyase kuba mugamba Bobi Wine yeesiba ku Uganda nga si ye mukulembeze. Kakati kuba kakuyegewo omukubire Museveni ayogere ne gavumenti ya Dubai bate bannayuganda be baasibira eyo. Ate oyagala omulimu ogwo omuntu gw'otayita President ate yaba agukola. Kati tulaba nti naawe kennyini weesulika oliko ekikyamu Kayanja. Ogamba wano nti Bobi Wine yeeyita buyisi mukulembeze ate oyagala ate agenda atandika okukola ebintu gwe ebyandibadde bikolebwa na gavumenti. Olaba gavumenti eyo nga yo tesobola kulwanirira bantu beekulembera gwe ate oyagala obuvunaanyizibwa obwetikkise Bobi Wine yadde naye akisobola kuba ye mukulembeze tukimanyi omulonde. Naye kati Kayanja muntegeerayo lwaki olumu teweekaka n'otegeera nti ebintu byayagala Bobi Wine akole waliwo abantu abalina okusooka okubikola. Bannayuganda abatulugunyizibwa bangi e Dubai. Gavumenti ya Uganda, gavumenti ya Museveni lwaki tebiyingiramu? Kati Kayanja akankubuuze ngolooza ani mukulembeze wa Uganda kuntegeerayo? Ani? Kuba oyagala ebintu ebyandibadde bikolebwa gavumenti ate Bobi Wine abikole. Kuba Bobi Wine tasobola kulagira gavumenti y'e Dubai nti mute bano abaana newankubadde asobola okubalambula. Naye ate Museveni asobola okukikola n'ateeseganya nabo. Bobi Wine kyatasobola kukola. So kakati Calvin Kayanja tereera muganda wange. Kakkana buli kimu kijja kukolebwako gwe tofaayo. Gwe londa bulonzi mukulembeze Bobi Wine 2026 sirika. Ebisigadde bijja kwekola byokka. Okitegeera ekintu ekyo? Togenda kugamba mukulembeze waffe kiki alina kukola ne kiki atalina kukola. Sebo tuleke